Wilson Mutebi amaze emyaka 4 ng'avuga mmotoka z'amafuta okusukka ensalo z'amawanga g'obuvanjuba bwa Afrika. Mutebi mukozi mu kampuni ekola ku by'okutambuza amafuta eyitibwa Lake Oil ng'eneddukanya ebimotoka by'amafuta ebikunukkiriza mu 7 mu Uganda ne Kenya. Oluvannyuma lw'akabenje ka mmotoka y'amafuta akafiiramu abantu abali eyo mu 3 ekigoogwa ku lw'ebbombo, Mutebi atukubidde ekifaananyi ku biyinza okuvaako obubenje nga buno n'engeri gye buyinza okwewalibwamu oba okukendeezebwa. Twatambuddeko naye okuva ku nsalo y'Obusiya wano mu Uganda ne twolekera Eldoret mu Kenya gye yabadde agenda okutikka amafuta. Mu kuwaayamu naye Mutebi agamba nti obutaba na bumanyirivu bumala, obutawummula kimala mpozi n'okukozesa ebiragalalagala mu bagoba b'emmotoka ezeetikka amafuta bye bimu ku biviirako obubenje nga buno. Bannanga amayirungi gafuuse amayirungi ku luguudo kuno walagi abaddereeva bavuga balina wano obucupa agira wati n'agika akacupa n'anywamu talina gyamugambako onoosanga ddereeva ng'eriiso liriwe liti nga liringa ery'ekinyonyi nga lyengedde tebawummula. N'ekyokuba nti ezimu ku mmotoka zino ziba mu mbeera mbi kyokka ne zisigala nga zikozesebwa okutambuza amafuta nakyo tekirina kubuusibwa maaso. Bakama baffe bennyini abananyini mamotoka tebakyagala kukola mamotoka maintenance ntuufu. Mmotoka zitambula tezisiba, tezirina mipiira, matala oluusi tegaaka. Mutebi agamba nti n'abasirikale b'ebidduka nabo tebakoze mulimu gwabwe bulungi naddala bwe kituuka ku kwekenneenya embeera y'emmotoka z'amafuta eziri ku nguudo ssaako obumanyirivu bw'abazivuga. Abapoliisi bakwata ekintu kimu ebipapula olukemeza katugabere kipapula emmotoka bazivaako dda okuzikebera conditions zirimu. Poliisi ku kino ekyaccidents ziri mu Uganda muvunaanyizibwa 75%. Olw'okuba mmotoka zino zitambuza amafuta, Mutebi agamba nti zirina okubeera n'obupipa nga buna obuzikiriza omuliro so nga ne poliisi y'ebidduka erina okukola ekisoboka okulaba nga mmotoka ezitali mu mbeera nnungi tezikkirizibwa ku kkubo. Kebe Mungai nga naye avuga mmotoka y'amafuta tayawukanye na Mutebi mu ndowooza. Wabula n'agamba nti bonna abakozesa oluguudo balina okubeera abeegendereza okusobola okumalawo obubenje nga buno. Mungai agamba nti n'abatuuze obubenje bwa mmotoka z'amafuta gye buba bugudde balina okumanya obulabo obuli mu kugezaako okwefunira ku mafuta mu mmotoka zino. Wayo wasomeswe gari ya mafuta ikianguka wakae mbali, sababu saa ile wanakuja kuchota mafuta, mtu ya bodaboda pale anaweka gari bodaboda yake mafuta hapo na imemwagika ingine, akipiga tu moto inawaka. Kyokka waliwo abalala abalowooza nti gavumenti naye erina obuvunaanyizibwa okulaba ng'egaziya enguudo naddala mu bitundu by'ebibuga okusobola okukendeeza ku bubenje nga buno. Tugaziya engire gazire abantu babigere abe babita tubayagana nga ekimotoka we kiri n'abantu ab'ebigere bali kubita kale ekintu ekyo kyenda amazima amagezi gavumenti esali ku magezi. Gavumenti netuyamba motoka zona neziyitangawo nga zigenda Kenya oba zalibadde bwe kityo neziberanga busitemeeri kaziva motoka nyanya nga ziyita wano lwakuba saa zonna motoka esobola kukola kitaka okukwatikira wano. Onojjukira nti mu mwezi oguwedde gwokka waagwawo obubenje obulala 2 obwali mu mmotoka z'amafuta ng'oggyeeko ak'ekigoogwa.